busy Monday. Ned. Fire sango tram kontumia. Hawado kola chini. Ndi mukwasaganya. Okay. Sonyo okubuuza. Oli mwanyina ono nanyina. Nedda ssebo. Mbadde neewuunyiza nti nga takundaganga ku ebbanga lyonna tumaze naye. Omuyita otyo just a friend oba? Ssebo nze ndi mukozi wa wano. Are you sure? Oli mukozi? Ssebo. Nengurukira nti weetaaga kuba mukozi. Oli obulungi obubonabona n'obukuŋŋaanya n'obuleeta okulowa okusigala. Katonda yasalawo. Katonda muwapasa n'obwerere. Akusasula ssente nno. Kya ssente tekifaako kubanga yansasula ezimala. Anyway, neera nze manyi tezikumala. Kuba singa zibadde zikumala. Ne Kenya ndibadde akitundulamu n'agamba omwana teyeetaaga ssente ezo. Weetaaga ekisingako awo. Sokolabe wenna bufaanana. Kawala kalungi. Oviira ludda. Nakitegedde dda. Era olukulabye bwe nti neŋŋamba ennyindo eno ng'eringa efaananako embalala naye ate tetuuka mbalala. Ati wengeza bwedda wengezaako gisika ngireeta eno ng'ate tetuuka eno waffe ng'eri awo. Kumba oliwo e Masaka eri abawala abenyirira nzikiriza. Atolabika naye gwosinga okunyirira. Sirimu. Saka tunulira wenna. Ensonga kinkumpi. Togwanira kumosigala. Weetaaga ekintu ekisingako awo osobola make-up gweko. Yamukugulira? Nakozesa kwa bosi wange. Bosi we yakozesa make-up wa layisi bw'atyo? Leka naawe. Nsobola okugulira make-up kit. Ogimanyi? Ebanga suitcase naye kali expensive mu naye kabamu buli kimu. Nze nkakugulira naye nkakutuuzaako awo. Weetaaga ekintu naye ng'oli awo naye ng'olagirako obulagizi n'ogamba ndeetera ku mazzi g'oli awo. Wena kuba mumbejja. Kwetaba nti abo bakuyisa mu maaso. Saka etunuulira. Nalaba enviiri tezimakinga n'akafeesi ko kalungi. Ezimazeeko bbanga ki? Munene. Weetaaga okuba nga buli wiiki at least okyusa enviiri. Weetaaga omuntu akutegeera nga buli wiiki ateekawo enviiri ezimakinga n'amaaso go. Bisekedde. Bali bakugambyeko nti olina amaaso ge bayita agendege gabooti. Ebitangala gye bibanga ebiri mu ggasi walabyeko malayika nga akutte giraasi agenda olotaali. Watandise dda. Omwana muno omuzzeeko oli mu mulimbalimba. Kwanza envi ezikuttuludde. Wa onaani? Bosi wange. Ye mukyala w'oli? Ye mukyala waffe. Mukyala wammwe? Naani? Ze nnyinza ofumbirwa abasajja abafaanana nga ggwe. Olina emyaka olufukunya z'otamanyi. Ezo envi we zijjiramu amatobotobo omanyi emyaka gy'oba otuulira. Watandika ddi oleetaano mikwano gyo? Anko, onno naye akombooza. Omuntu afaanana ng'ono. Kuzunza biku gwe mulimu. Kati gwe biku bibule ku gwe bibeere kwani. Mulabe, omaze ebbanga ki nga tonaabo? Maama, onvuma nze mbadde nazze kulaba bbaawo. Bw'otamusanzewo lwaki tewagenze? Nze mbadde manyi bw'ogenda awaka w'omuntu nga taliiwo, gweweetaaga nga taliiwo. Tambula ogende okomewo nga waali. Ate kati babadde bangambye, obadde ongambyeko nti taliiwo? Ku byobadde omulimbalimba ng'ayinza okubaako by'ategeera.
Ekyo emyaka tekikyadda ku baana b'abandi abatone girimbalimba. Ono mwana muto. Nya. Ye ate watandika ddi akamanyire? Makeup wange nyeri emkuwadde. Ana. Nakubuuza nga wakajja wano nti oli malaayi otambulire wano Uganda. Otandise obukodde bw'abamalaaya. Simanyi kino ekikumpulira kye kikulagidde byesi. Mwana tumuyita malaayi otyo naawe. Uyu mwana malaayi afaanana. Wazze n'omwana wano. Bannange enjogera nga naawe oyogera. Musajja nno yaŋŋamba olina empisa n'ekituufu nzirabye ozirina nno. Empisa zikuyigako buyisi bwe ziti. Naye mbaako wenzikomye. Si buli wamu nti nzireetawo. Nammwe abajja bazunza ebikumba w'ebitiibwa. Bw'oyinza obulwako ekikuggwe. Maama saze kunvumira wano. Bwebiba byebyo. Obeere bulungi. Senga kiwakoze n'obuuba embaligazo n'ogenda. Naye nga mbadde sizze kulaba bwe ziba nga ziro z'empisa. Olulala bw'ojjanga n'otabusangawo nga weekuŋŋaanya ng'ogenda ajja azunga. Ate nno ggwe nnyabo funawo okomya akamanyiro. Okuva nanolaleero kiyige. Ebintu ebyange tebabyemwolerako. Abagenyi aba anko baba ba anko tebaba babo. N'abange baba bange. Azze gw'ayagala wali muyita ddebweru. Seetaaga kuddamu kiraba yadde kiwunyiriza nga weemolera ku bintu byange. Yenna yeekubye make-up eba mulimambwa ebiso by'endege buliwo obulinga obutuli bw'eddiba. Kyonna we kyekutamya omutwe kiringanga ekkonkome enviira. Nali mmanyi naleeta ekintu ekitegeera. Kumpe kimalaaya. Kiraba ebisikaati. Kitandise okwerabira ennaku yaakyo. Kitandise omumanyiira. Wabula nno ne Robert asesa. Kwega ye aliwo okukombooza mbu mikwano. Egitalina nati gimwongerako yadde n'akamu. Musajja omukulu. Nagambye njali nwate njagala genda. Emmere omwana aleeta. Kuruza ngenda tuka ku mulimu sawa meka. Era ali mu kutegeka aleeta. Omuntu obudde bw'olaba bwa bugenze. Taba kino? Bino bikoze obijjawa. Nsaba kunsonyiwa. Nkusonyiwa ki kwebwe obwasaamirivu bwo? Kati ki ekikuteze ggwe? Tewaliwo ekinteze. Kiki ekikonya awo? Awo watu akalu ki ekikonya? Ene mistake ezibaawo. Mistake ki ezibaawo naawe? Kiri mukunjira mmere oliwoza mistake. Bulijjo agikuyiira. Nenze n'ennyumba egenda entama. Gwe wennyini olabika wagula amagini. Magini kigoyogerako? Ennyumba erina lekyategereka kati awo ki ekimuteze ye agamba alina ekimuteze. Simanyi naawe oyagala kunsiruwalirako. Si kusiruwala naye kyekituufu. Ate ebyo ebintu by'otandise ebintu by'okweraguza eby'ekisirusiru. Sina gye nneeraguza nze. Otandise obutategeera. Kyova ne bwali onoonya abakozi wanoonya ntegeerayo ndowooza. Tongeraageranya n'abakozi. Kati njogera ku mukozi anjiridde emmere oŋŋamba nti nimene nagula amayembe mulimu waliwo. Tagireeta. Bwaba bulijjo agireeta. Okumanya totegeera gwe buli kimu oyagala bakikukolere. Nsabye emmere osigadde weebase mu ntebe. Olwobeera otegeera. Toyogera bintu bya kisiru. Oli mu kunvuma. Kati ekyo olina amagezi ku byoyogera. Eri nga togiboddeyo.
Noonyanga abantu abalinamu ku magezi si ebyo ebisasalala. Kati nziremu kukyusa ngoye endala. Kirikira muli ebinyi. Kiri muno nomba buno bannange. Tesimulabangako nga nfuma. Naye ddala omwana kyekimutezaawo. Okirowooza nti okitegeera. Mukama sibitegeera. Sebyangu niba ebirowoozo bingi nebuuza ekyokukola sikitegeera. Gwalina okumpa amagezi nkoze ntya nzizizzaako ki? Mbiramu mpulire. Nasaawa nefuna endowooza. Watugendeko oli omusajja wa mukwano gwo. Musajja ki? Okyali ku ebyo. Nze n'ebyo nno nga sibigendera ku mukwano. Tugenagendayo lwaki n'ekizibu? Ekiriwa naye ekikutwala eyo yonna yonna kiki? Naye maki ekitegeeza olaba omuntu mu nnyumba yo. Naye nze kyenkugamba oba amagezi gendina nga nze twandigezezzaako kale mu basawo abazungu ove mu ebyo by'okweraguliza. Kale oyinza oba okitegedde bubi naye kansooke nkusabe na kino. Ekiriwa? Kati njala tubeere wanafu. Ndeka ekyo kyo tekijja kusoboka. Nedda mukwano. Ewo wabeereka tewemmanyi. Nedda mukwano gwe yeerondalonda simanyi bba wange simanyi toyambala bo mukwano. Osobola obeerawo nga bw'otambuza ebintu byo. Mbutuufu nze sobola kuva eri ewange mbu nzijje nkukuume. Nedda ekyo kyo sijja kulimba weriba essuubi lyejje sisobola. Sisobola mukwano. Bba wange tomwesemeza ku mukwano. Kyekituufu ekibi abantu abagulira amazima nammwe temubakkiriza. Beerayo n'amazima go naye nze sigabe. Saba obeerewoko nga zizo nga bwetubaana. Tekijja kusoboka era tukirowooza. Sijja kulimba nze sobola kuva eri mbu nzijja kukuuma. Nedda mukwano. Ewo wabeereka. Weesibye kantu ako. Mukwano. Kubanza nabona ekirowoozo kigeme nti ekyankuwa ssente. Nawe kiremeddeko nnyo. Kuba nkuwa ekikuta. Nze ggezi lyenkuba tugende mu malwaliro ag'ekizungu kubanga okimanyi nti omutwe gwo nedda mukwano wuliriza kino. Omutwe gwo guyinza okuba nga gwazzemu okutabuka. Toli fayini. Ndi fayini. Singa obadde fayini tewandingula. Naye omanyi kyengenda okukola? Ekiriwo? Suupoli. Osobola okugendayo tugende just kale weebuuze. Kosi n'ekirala ekyokubeerawo kyojja kunnyamba wiiki singa 2-3. Wanewo kansookedde nzija wano ak'okulya teri ak'okunywa teri n'akatransport tokanteekamu
Anti kati ogenda biwobeerawo. Ebyokulya nga gwabigemu. Nedda. Kyokka gwe tosobola kutegekera bagenyi. Yeah. Wampise naye oli mu kwemwenyerekesa bwoddawo. Aliwo munaye anti ebigambo ebiriwo naye bino bisesa. Lwaki tewampise kumazuuzi? Naye bino bikwatagana ku malogo. Ku malogo? Wayize eddogo? Naye kye tuba tukola tuyite gifuti abeerewo. Aleme gamba nti twamuwaayiriza ebigambo oba twamusazeeko ebigambo. Yabaddewo. Gifti? Wakano ka gifti? Kakati anti gifti yabadde n'omuwala. Yabadde muwanvu nga mutima. Wakano muwala ki? Manyi anabyayogera. Yabadde atudde wano eno mu ntebe. Benita. Bayeye. Wabadde nani gwe kano? Simanyi anabyayogera. Twabadde awo oyo omuwala kennyini n'aŋŋamba tino tutandika okukolagana. Nze ne gifuti naye. Nga twekobaanira ggwe. Nga twekobaanira ggwe gifuti era n'agamba nti nno ye anakikola nno bwe kibeera nga kyekyo kisobola okukola. Omukazi ono asimbyeko nnyo olukongoolo nga ye waagamba. Gifuti? Gifuti. Olaye bulijjo bweweewakana. Naye ana. Si weekiri? Newakyogedde? Tomutemya nako. Kati oyo omuwala bwe yamaze n'agamba nti nno bw'anajjanga ajja kundeterayo ebintu anyongereko like ne ku ssente nga biwajja ampa ssente tusobole okwekobaana okulaba nga tulemesa ggwe. Naye ana lwaki ompaayiriza? Si bituufu.